amawanga atano maramba mulirano wa Ukraine bali basaawo embago oba obukwakulizo ku ngano ya Ukraine kubanga engano ya Ukraine ebadde ettebbeeyi ng'engano ya Ukraine bwefuluma nejja neyingira mu ggwanga for example ya Slovakia oba Poland ebbeeyi y'engano y'amawanga gano ng'egwa olw'obwalayisi bw'engano ya Ukraine n'obulungi bwayo kati basaawo EU ban eremese okutundibwa kw'engano ya Ukraine mu mawanga gano ag'omuliraano endagaano eyo yatuuse ng'ate Ukraine kati ensimbi buli kasimbi konna eketaaga this moment in time kati babadde batwala exports kubanga okuva Black Sea yafuuka ettabbo nti Russia yagaana okurenewinga endagaano ekkiriza engano okusaabazibwa ng'eyisibwa ku mazzi kakati ekkubo ly'olukalu lyasigalawo nga Ukraine mwesobola okukozesa of course kitegeeza nti emmeeri emu eyeetikka ebintu ebisobola okwetikibwa trailer 100 kyakitegeeza nti bw'otwala olina okuteeka trailer 100 ku luguudo in terms of cost kiba kigenda waggulu simanyi bantegerekeza yes, so as a result amawanga gano naddala Poland bagenda mu kalulu omwaka ogujja bavuddeyo nga balina okuprotectinga interest yaabwe soka n'otunula interest ezizo so for government now abalimi mu ggwanga erya Poland bali up in arms bagamba engano ya Ukraine kasiteyingira wano ebeera etuttira ebbeeyi kati baani bagitutte mu maaso which is against EU regulations bwogenda okulaba within EU countries. Of course Ukraine teri mu EU naye akalembekeza keina nti eringa eri mu EU olw'omukago oguliwo wakati waago naye Slovakia, Poland ne Bulgaria baganye engano ya Ukraine okuba nti bagikiriza eyitemu mu ggwanga ng'esaabazibwa tebagikiriza kuyimirirawo. Of course abasuubuzi bakola olugezigezi so okujja neyitamu mu Poland nemala neekomawo ng'emaze okufuluma Poland nemala neddamu neekomawo. Oh yes n'ekintu nabadde nina Omukroatia gwe nabadde njogera naye eggulo ku makya Omukroatia nanyumiza ekintu ekyansesezza ennyo nti bagenda ne batunda bakola nga butto mu ggwanga lyabwe bwe bakola butto n'afuluma ne bamu exporting ebweru kati bo ne ba importing ate cheap butto ng'owaayo bamu exporting expensively nga Italy bw'omulaba yekola olive oil erina some of the best olive oil kati okuba nti yoyo temu consuming ne exporting kati neegula cheap oil esobole okuba nti gyeguza abantu baayo bo bano bamufulumiza mu bbeeyi ya buseere ate bo ne bayingiza ne bagula owalayisi omujolonge mukko. So that is happening with Ukraine now. Amawanga gali gavuddeyo amawanga 3 kwago 5 ga muliraano ga Ukraine bagamba fengano wano tegenda kujja kutundibwa tukkirize isibwewo olw'obuzibu buliwo nti erina okusaabazibwa ebeeko gyetwalibwa naye wano mu ggwanga kiri haramu okuba nti eyingizibwawo. So that's a bit of a complication. On the other hand era mu wiiki muno mwennyini mubaddemu kati aspects empya ezizzeemu naddala omukago oguli wakati wa Russia ne North Korea ng'otunuulira ku mbeera eriwo at this moment in time. Yes. Okulaba omukago ogwo omupya nekiki egisobola okutegeeza gye tulaga mu lutalo. So olutalo getting a bit luslowinzemu katono naye tuli mu kuyingira obudde bw'empewo buno kati buli kye bakola buli akola kyakola alina okukyanguya ng'empewo tennatandika kubanga empewo bwe n'atandika Russia eri mu kkuba guddiikudde kubanga era yazzeemu kati amafuta etunda ne gaasi etunda at high prices. Okujja kwa Kim Jong-un munda mu ggwanga era Russia mu lutalo luno nga bali gwena mu maaso nga wabaddewo ebigambibwa naddala Abamerika nga baga nti North Korea yandibanga erina ebiyewo okulwanyisa byeguza eggwanga era Russia esobola okubanga ebikozesa mu lutalo mu ggwanga era Ukraine. Amerika okuvayo okulabula North Korea kiina kye kisobola oggyokosaako North Korea. Well nga kibakosaako they have nothing to lose. North Korea bagivumiridde bagikoze byonna bye bagikola singa bibadde under presidency ya Trump waligaye nti waliwo conversations ezisobola okgenda mu maaso with Biden. Unfortunately tiwabaddewo nkolagana yonna ya North Korea bagifuula paraya state ne bagiteeka ebbali kati naye enfunye akakisa akakomawo mu limelight. Omanyi okuba nga omuntu yali akutadde wansi nga takulabawo ne babaawo akwanjula ku mukolo n'akusitula. Omanyi salaamu eno gy'otola nga olina bw'okyusakyusa atakwagala akulabe. Natambudde wano mbe natambudde nabo nina musajja waffe kukutiva ngero oli yafuula tekitayo aga Musa Sonko salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu entola gy'ogitolamu eryanyi ly'ogitwazizaamu impact ebeera yanjawulo. So definitely kino kiina bwe kyakomezaawo North Korea n'emuyamba okumuzza ku map naye already wabaddewo intelligence era still ebadde eraga waliwo ebyokulwanyisa ebibadde biva mu North Korea
nebitusaabazibwa ogenda mu Iran naye already eri under sanctions kati mu Iran ate nebivaayo nebiyingira Russia kakati kubanga already obusuubuzi wakati wa Iran ne Russia nabo badde bugenda mu maaso yo ne missile badde ezitwala ngeziweereza ne drones anti drones ne zisaabazibwa missiles so kakati kibadde kirimu complicating anti emikago gino gitandise okugenda nga gijja abafe tuyinza okwendinga apo nga tufunye east versus west kubanga bwolaba zino east Iran nyo mwoba ogitwalidde China kati n'omukago ne Russia ogulaba kubasaza mu kabu leeta kati North Korea alliance zino engeri zitandise tulinga abayingira mu mbeera za world war Italy, Japan ne Germany bali ku side emu abasigadde Bungereza America nabo mukago nga bali ku side endala tusabe Allah subhanahu wa ta'ala tulabe lugwe mangu mu ngeri yisoboka naye ate n'atulekera obulamu kubanga singa tuyingira ne wajja mu escalation Russia tejja kulubirwa kunyiga pesa limyufu. That is for sure. If that is the last card they have to, they will do. Bwenti bwentambule ne Hajj Kasim Kayiira adhani ekitiibwa yine etuuse katikiriza mukwano gwe nkusibuli wano lunaku luno olwaleero weekend mukwano gwange tubenga bwekitube jukitambuza Hajj Kasim Kayiira osibule. Naam, alhamdulillah ngabuli jera kwebaza abandi batuwuliriza tusaba Allah atuongere nabatuwa wano ku YouTube era tuwe n'okutegeera ne YouTube yes ndaba yeyongera okubeera popular yes n'ebibuuzo by'abantu kubanga I think bituyamba sometimes okutugaidinga okulaba research omuntu gy'obogenza okukola ekwatagana n'ebiri ku lutabaalo maama nkutumidde nnyo bannaye ate abansaba okubatumira bangi nnyo nzisimanyidde mujja kunsonyiwa ngenda njiga buyizi likikyaganye kubanga profession gyembaddemu ojja na package nga bwezze okutumira kuno okukaluma okujjawo nga nkulaye nenkuwa salaamu nebaza abawuliza ba Pal FM bonna maama enamulanda awo Hajjati Amina Nakibuuka nkutumidde nnyo mwannyinaze Madam HM Lowell Girls Hajjati Aisha Kigongo ali kalula awo ku mutara ku farm naye mutumidde nnyo n'abawuliza bonna ba Pal FM ab'ekika ky'embogo sinza balekayo bazukulu ba Kayiira ntandise okuyiga okutumira sebo tompulira nga opaana wana konti ngenze njiga wana so kale mukiriza banage mbenga nage mbasibulira mwami Mujomba wali side zena mungona oyagala nnyo Hajj Kasim Kayiira ono mwami Mujomba au ku Palo supermarket waliri mu namungona National Housing omwe bali nnyo bali ddala ne timu nene mukiriza mbasibulira wano nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Pal FM saballo kitibwa aje kumere kontiko bananga kume mwenda Pal FM ekuleteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Royal Milk abakutuusaako amata amalungi ddala agali ku mutindo nga tegatabikiddwamu wadde ettondo ly'otu